Abakyala be bamu ku bantu abalina eddembe lityobolebwa kyokka nga bangi tebamanyi. Kino kye kiwaliriza ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abakyala ki Uganda Women Network okuvaayo n'enteekateeka ey'okwogiwaza abakyala ku ddembe lyabwe. Bano bagamba nti gavumenti yandivuddeyo nnyo ku bakyala abasiiba waka kubanga abakyala bano bakola nnyo naddala emirimu ng'okwoza engoye, okufumba, ssaako n'emirimu emirala mingi. Akuliddemu okunoonyereza kuno Patience Akumu agamba nti bakizudde ng'abakyala bano tewali abasasula. Kazi babeera bakola emirimu gy'awaka nga tebasasulibwa. Ekiddako osanga nti abakazi tebalina ssente, tebasobola okuparticipatinga mu economy okubeera awo nga nabo bakola ekibaliwa ekibaleetera ssente. Era wanasabye gavumenti okubaako n'ebintu eby'enjawulo byessaamu ssente gamba ng'obulimi, ebyenjigiriza n'ebirala bingi kubanga mu bino abakyala basigala waka mwe balina omukisa mwokka. Tugamba gavumenti nti funa mechanism owe value women's care work mu Uganda ogiwe value. Ekyokubiri tugamba nti gavumenti erina kuteeka ssente mu sectors nga education, health, agriculture. Zino ze sectors eziyamba abantu ba wansi. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku baana n'abavubuka Florence Nakiwala Kiyingi annyonnyodde nti kino si kyakusaanyaawo buwangwa nti omukyala yakola emirimu gy'amaka wabula kyakuyambako mu kukulaakulanya abakyala. Abakyala abasinga banakuwavu olw'ensonga nti babeera mu bulamu obwo ekisookera ddala nga tebasomesebwa, tebeeyongerako mutindo. Bw'oba wali osennyenku oba bw'oliba okutuukira ddala ensi ekuggwaawo, naye ate ng'abakola mu makampuni basomesebwa era beeyongerako omutindo. Wanasabye gavumenti yeetunulemu erabe ng'abakyala bawangaala nga bakola emirimu gy'awaka babasalira amagezi okulaba nga nabo balongoosa obulamu bwabwe nga beekulaakulanya. Kiraba nti nno eggwanga lyaffe lyetaaga okutuula ne liddamu ne lyefumiitiriza nti ani akuuma ewaka, ani alabirira abaana, ani ayoza engoye. Bw'abanga omuntu oyo tasasulwa kirungi nnyo okutandika okwefumiitiriza kiki ekiyinza okuba empeera emugwanidde. Ani Walukatamba ne Doreen Nakajiri, BBS Telefayina, gy'otobadde.